so nja kusaba muganda wange ogende wansawo subscribing o liking atela o sharing tusobola okubanga tukwatagano banga tutambula fena sirero osobola commentinga okusinzira ku video nga woba okoze ki nga woba ndi musanyufu okukulango oli musanyufu ebiseera ebisinga ffe twali tuyiga obaali atya kiri kitya nga mukama yangumiza dda ntandise kulanga 24 abantu besunga eki 24 abantu besunga ebintu byanjawulo. Steve agenda okukola stage mwami wa Fenon stage agenda gizimba kuva Sande nti tulina okugesa stage ennaku 7 kuki ku show ate ebintu byalese byanjawulo so abantu bagenda kulaba ebyenjawulo wano cricket oval. Tulina abagenyi abatukyalira abayingira mu ggwanga olwokusatu kati ebyenjawulo bigenda beera no cricket oval nga bingi nnyo ddala. okuva ku lwokutaano bangi boogedde ebintu bingi ne boogera bigi kino omukyalo okikoze otya bikuyisiza bitya mu kaseera kano bimpisiza bubi nnyo naddala nga nze omukyala nti nzirayo waka nenzirayo mu buliri zekka ne neebaka neefumiitiza ne ngamba mukama naye buzibu ki naye mukama yangumiza nangamba nti agolokoka abantu abannayuganda bagenda kujja bakuyirewo omubiri nga 24 kubanga mbeera ku social media nendaba nga buli omu ashitaginga big events amanyi atamanyi abamu bali bamanyi mwami yakitegese naye amaanyi ge mumpadde ku social media omuntu ali eyo wansi geganyumiriza ano olwaleero era tokomaawo buulira takimanyi nti nga 24 tulina ggwanga mujje mu kaseera kano kuva ku lwokutaano natukomeku olwaleero oyize eki mu kaseera kano okuva olwokutaano ne kati njize nti buli kizibu kyonna kijja n'ensonga ne reason. Everything comes for a reason. Lwansonga nti neyali tamanyi nti ekivulu gye kiri nga 10 kati akimanyi olw'embeera eyakola ki eyatutuukako so buli kimu n'ekiba nga kizibu kikuwa amaanyi kati neyita musajja kubanga nkeera neŋŋamba mukama nagamba nti ekivulu njagala bapange stage empya mangu naye nentula neŋŋamba abantu tebajja kunyumirwa ate oba tetujja kusanyuka ate oba wabisi katukole deeti empya tukole nga 24 so ekizibu ekyo kimpadde nnyo obuvumu bw'amaanyi nti bwoyimirira bw'otyo oyinza okugwa bw'otyo ate enkya n'ozuukuka ng'ewokoona akagere kavaamu omusaayi ne kamala ne kata n'oyiga nti sirina kumala gatambula. Joseph is fine. Buli bwemwogerako amazira gantutamu because ebyanga gy'akoledde show kino tekimutuukako naye muntu ali very strong muntu amangu ago yazuukawo wuyo mwamulayo mu video shoot akoze zi drive alina amaanyi n'obuvumu obugamba nti we have to do this era bulina kwangamba nti all is well omugamba mbani ngawo tugagamba all is well buli kimu kijja kuba bulungi so gyeziza yes basponsa baffe bonna kwebali n'abamu batweyunzeeko then baservice provider abakosebwa ku byokulya byabwe tubadde tukyalina n'enteesagala n'omukyali yakwata ttenda tulaba engeri gye tubafaako bantu kubanga bamaama bali basonze enkoko zaabwe ebinyeebwa byabwe looni zaabwe zibalimu okukola okujjaana okutunda era mbakakasa nti tebajja kuddamu kusasula naye tulifunamu engeri gye tukwasagana nabo before the show so that baba tuguza ebyokulya ebirungi. mu kaseera kano tulaba show kuba bukubi tayagala kumanya oba big is my friend mu kaseera kano eza mugamba Gravity omutujju mukwano era byeyekuba ne Joseph tebijjawo luganda lwange ne Gravity but nandikamusabye alinde ekivulu kyaffe kigwe then yaddemu bano n'ogane ne Joseph we kubanga eyinza okuba eriwo yamukosa ffe otamanya akati ate ali kwekuba naye bambi kyendaba yasirise tasobola kuddamu kolaki kubasho Gravity is my friend. naye ebimusesho yagamba wagamba nti wamuwakiko ssente omubanja ne show ezimu naye yagambye nti nga bigi tomubanja okujjako ye takumanya manyi maama wa bigi kati
nga kumubuuza nti mama Bigi yamutuukako atya nga tayise mu bbiso ye mama Bigi yani mama Bigi Big Event ate nze yamubatuusa nga twaba bwati bwe yayogedde tewali buzibu ye yagambye nti mama yambanja so that's fine mama nga kale yamubanja kyeyabagambye kino kirulekawo enkolagana y'abapromota n'abayimbi mu kaseera kano kyendabye ku bayimbi they never appreciate oba okufumintiriza because you as a promoter omuyimbi omugula buli kimu nakikulega naye kati omuyimbi wenkwatagana naawe olwaleero enkya nenkwatagana n'oli oli naafunamu eno n'ogana olina kuwagira gwe ono promota ti nange gwanga mujja ewedde tugenda kudda mu kingisa nange gwanga ewedde tudda mu David Lutalo so olina kugoberera promota tolina kubeera na buli bwolinamuko issues ng'abayimbi olina obuleka n'ogamba nange Bigi ajja kungula nange oli ajja kungula advocates ajja kungula so kyesaba abayimbi beggwanga tukwatagane promota ateekeko omuntu gw'otayagala gwewagira buwagizi promota newotampostingako nti oba mujje mu show y'oli just keep quiet kyegende mu maaso tumalize bizinesi y'oli tudde ku yoli kubanga eno bizinesi sintami bizinesi nagitandika before covid wenengeginga okolagana awo n'abayimbi abamu naye nga these are 3 years now naye nja gitegeera nga bakulu bame mbatundulako balamu bajjo advocates baani bangi bapromota tujja kukwatagana sinyangu kubanga gwoba oyira kyoyagala ngaomuyimbi takola takyagala oba oyira ekyoplaninga ngaoli sikyaliko so sinyangu nga buli omuwalooza nti okutegeka omuyimbi byangu si byangu bizibu kubanga mulimu kusikomiga tulina naye we mukwatagana buli kimu mukikola kubiriza abantu bajje mu ggwanga Abannayuganda mu namba koola nga 24 mujje muwagire Joseph Cameleon Mayanja Big Events mujje mutulagire mujje mutulagire omukwano mujje mutuleke kyembasaba gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa